Embeera y'obudde ekyali ya mukalwe mu ggwanga lyonna tukwaniriza nate era ku mbeera y'obudde okuva mu Unimanze Annet Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa neera kiraga obusito bw'omugongo obw'empewo obukyasimbye mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa nga bwe tulaba obusitale obweru nga gusindika empewo ez'omukalwe okudda mu bitundu byaffe ng'ekyo kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omukalwe mu ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira enkuba ey'ebiwugiro Entebbe, Kampala n'ebitundu ebimu eby'Essoroti olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu olunaku lwonna era nga n'olweggulo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ejjinja awamu n'ettororo. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okuba wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku 29 mu masekkati ag'eggwanga lyaffe so ng'ate eyo mu bukiikakkono tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 3. Yo e Kasese tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 32 ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 24. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Dar es Salaam wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 3 ate yo Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 39. Mu New York ne Beijing omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 32 mu New York ate mu Beijing 34. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindire ate nkya akadde ke kamu weeraba.